nali nina siriimu naye Yesu yamponya siriimu ati sikyalina siriimu. Body they prepare me. Hey, body they prepare me. Body they prepare me. Body they prepare me. Oh shit. Where the ladies at? Where the ladies? Yakoze very amazing concert olunaku olw'ekiro in the night. Of course concert yadde y'amaanyi. She's an MC era okuba nti yataninze abantu abenkanawo, like it's really an amazing work. Ndowooza abayimbi gye bakomye okudda mu kulwanagana n'okudda mu kuyomba n'omudda mu kwenoonya okukola ki n'okuba nti baataakinga each and every institutions abamu, especially enkambi ya Alien Skin okuba nti yataakinga Busoga region n'obwakyabazinga, and then ate Mukunja ali anoonya bafangoni oba fangoni, then gattako Palaso attackinga side eri ya King Saha, like as all those messes are going on. Ndowooza ye Tanya gye yaviiridde n'agamba nze kankole concert. I think it was an amazing job. Era abantu bazze nga bayitirivu turn-up yadde y'amaanyi nga bw'okiwulira. She's an MC. Ndowooza the likes of her mulimu Bashira Gashumba, mulimu I think mulimu Zahara Toto yeita DJ Zato of Current. Bebamu ndowooza ku bakyala abakyasinze okumakinga parties okufuuka ez'enjawulo okufuuka ez'amaanyi. Why? Because of their amazing energy gye bateekamu okulaba nti ebifo ebisanyukirwamu bisigala ng'ekituufu bizze bantu kusanyukirwamu, so si bantu kujja kwebaka oba kufiiringa nti balina that boredom. So it was an amazing call. Era nga Joshua Baraka ye boyfriend wa Etania yasobodde okubeerawo okuba nti asupportinga girlfriend we in all aspects. So bamulabyeko awo n'akuba obuyimba bwe obw'amaanyi. He is an international artist of Current mu Uganda. Yekka gwe tuyina yali oyo ow'amaanyi ye yajjawo buli omu abaali baliwo nga bagamba bali international. He came with a different version era n'agikuba paka gyali essaawa zino. Kirala ekigenda mu maaso lwe lutalo lwa Ssenga Acid ne Haji Bakaluba. Haji Bakaluba ono is a very powerful man, a businessman, era nga alina ssente eziwera. Musajja akoze, so abaddeko ku media has inspired so many, naye ate yagudde ku lutalo okuba nti Ssenga Acid amwanukula oba amufuukira ekizibu essaawa zino ku media, era nga bitambula nnyo. Of course it started some days back era nga bikyagenda mu maaso. Bino byatandikawo kubanga Haji Bakaluba yavaayo n'awa advice ku relationship ya Nsambya n'Emirembe. So we yawa advice n'abagamba bannaaye abaana aba yakyogera yasooka bayirayo na ku statinga nti kino nkyogera mu mukwano. Ndowooza nga ya predicting nti wayinza okubeerawo abamufuna obubi, n'agamba kino nkireeta ku lw'omukwano. N'abagamba nti ababiri kye mulina okumanya nti obusungu it is temporary insanity, nti obusungu ddalu eryakaseera obuseera. N'annyonnyola ebintu ebimu byali biwerako. Yali ku interview ne Alan Cruz okuba nti asobola okunnyonnyola ebintu ebyo. However baddaihard ba Mirembe bo tebaakifuna bulungi, especially Ssenga Acid ye kwe yasinzira, because when you're rooted into the negativity definitely kiba kizibu nnyo okuba nga opickinga positive messages nti ozitwala ng'ez'amakulu oba oziteeka ozitwalamu spirit gye ziba zijjiddemu. Yafuna message eyo n'atabuka. Naye abantu abo bwebaawo batuukiridde bansabira obagambe nti Haji Bakaluba yabagambye nti obusungu
it is temporary insanity. Obusungu dalu eryakaseera. Tewaliwo muntu ali mu kkomera nga yagendayo kutta muntu olwaleero akyaga nti bamuleeta mutta. Obusungu bwagenda. Obusungu bubika amagezi. Ekirala, buli lwofuna kye bayita loud success olina okubeera ddabo mu kwegendereza, ddala mu society y'abantu abalemeddwa oba mu society where the majority are struggling. Oli awo oli n'obuwala mbozi na bonna bwa Kampala namba omula mulungi abo bonna Kampala namba era gwe tosobola butawagira musajja kwenda. In short weesonyiwe mirembe. Ensonga za mirembe ziveeko. Teeseza abakazi bo be watikanga amabidde abasiiba abakola ki batukwana. Nozina koko Bakaluba nozina koko kwata woni oli na mutu koko omwana omuto yamanyi n'okunaaba nenda kulopewa Emily. Yes sir. Yes sir. Nebyotegezezza abantu. Yes sir. Kirungi basigaddeko nga balaba era bakuwulira. Tusigalireko awo nga bwe sina kye nsobola kukola. Kakati yenze abuuza okubidde kuŋŋamba ki kigende ku rekodi nti wagaye sina kye nsobola kukola. Tolina kyogenda kunkola. Webale. Oyo Bakaluba antiisizza. Ekyo kya buntu naye okusonyiwa kya Bwakatonda. Oyinza obutasonyiwa naye osobola okwesonyiwa. Ensonga omutawana bwe gukutuukangako n'oyagala revenge n'oyagalirawo justice, manya okola nsobi. Omuntu yenna alina emmeeme efumba ekigambo agumiikiriza. Kati ekizibu kuba nabajongera omuliro. Haji Bakaluba ono bwe kuba kumutrigalinga bamutrigalinga ne bamuteeka mu position bwe gye baali bamwagalamu, out of which bino ebigambo Haji Bakaluba abimanyi kubanga lwaki ebintu ebisinga abadde asoma psychology era ndowooza bw'aba engeri gy'asomamu psychology akimanyi bulungi nti omuntu asobola okujja mu position gy'olimu n'ayagala akuteeke mu position gyakwagalamu so that oyingira omuzannyo gwe because ono omukyala amanyikiddwa ne group y'okubeera nti bo omuzannyo gwabwe gwa defamation, omuzannyo gwabwe gwa kuba nti balumba abantu mu ngeri yonna. Kitegeeza bw'oba tosobola kubeera mu geemu ye osobola okustayinga out, naye the moment you stay away from their games oba owangudde because why they understand what they are doing. Ekyo kye bakola kye basinga okumanya. Kitegeeza bw'oba gwe olina by'ofiirwa ng'omanyi oli w'amaanyi, amazima teweetaaga kwenyigira mu lutalo lwabwe kubanga lwaki tebalina kye bafiirwa, bajja kukuteeka mu mbeera gy'oyinza okwejjusa. Why? Because they lose nothing, they inspire none. Kati gwe inspiring abantu abangi ku media kuno n'abantu abangi in real life. Abaana abo tebagwanidde kuddibwamuuko Haji Bakaluba. Lwaki? Kubanga oli musajja w'amaanyi. Those people aren't worthy your reply. Tuba tukyali awo nga producer Didi nga avaayo ng'avaayo atugamba nti ye yawonye Siriimu era Yesu yamuwonya Siriimu. Era n'atunyonnyola ne pasita kigwe tuteekeddwa okugenda tumbuuze okumanya ekituufu yawona Siriimu oba nedda. Era okumanya yawona Siriimu yafunye n'omukazi. Obulamu butambula. Nali nina Siriimu naye Yesu yamponya Siriimu. Kati sikyalina Siriimu. Yesu yamponya Siriimu. Yesu yamponya Siriimu. Oza Juma mulokole. Oza Pasita Bugingo. Oza Pasita Bugembe. Yesu awonya Situlesi.
Yesu awonya depression. Yesu awonya siriimu. Kusaba essaala era nina essuubi 100 nti n'obwo obulwadde busobola okuggweramu ddala mukanga akola ekyamagendo. Siriimu awona? Siriimu asobola obwona. So ndowooza mubiwulidde producer yawonye kati mujje mukole mujje tukole era we mutulabira nange ngenda tuula. Didi yagenda omusiiga njagala munfune nange kuba bane ku bulungi bw'oliko bannaye. Facebook in-laws bagambye ogenda kunsiga siriimu owa green. So kakati bwe bityo bibiri era producer ye yawonye siriimu. So kati ndowooza abanoonye eddagala lya siriimu mwenna mumanyi odisanga Pastor Bujingo, Pastor Rugembe, Pastor ani omulala abapasita be bawonya siriimu essaawa zino. Ekintu ky'okuba nti abantu bagenda mu kyaki ne basaba ne babagamba nti kati muwonye siriimu, naddala siriimu specifically, ekikigenda kukoma ludda wa I don't know. Amazima abantu bano babakebera nga tebalina siriimu nga yawonye, tufollowinga up abantu abo ne bamala ebbanga lyonna ery'omubulamu nga tebakyasobola kulwala, obanga obulwadde obwo tebuzeemu kuddamu kulabika ate nga tebamira ddagala, oba it is just okubanga just kuwuddiisa abantu. Kuba tugane tukkirize bwe kiba kituufu buli muntu yandyagadde okuwona siriimu, ate nga abantu abalwala be bangi buli lunaku. Statistics recently baziraga nga abantu bayitirivu abalwala buli lunaku. Naye twagala twebuuze bwe kibanga ekituufu ekigenda maaso, because kati eno media ebintu byemwogera bisigalayo, abantu bangi abagenda obisinkana bagende nabo babikkiririzeemu. Bano abasumba bamwe balina following ennene, abantu babakkiririzaamu nti abamu beewaayo n'okubafiiririra. Okitegeera nga bwe bafiirira nga Yesu bwe yabafiiririra. So to understanding bwe kiba nga kituufu, lwaki tetukalinga out research ku kintu ekyo ne tulaba oba abantu bano ekituufu bawona. Bwe baba tebawona tubakwate tubagambe lwaki muwuddiisa abantu. Yes, so that kino ekintu kivangawo. Bwe kiba kituufu tuba tufunye eddagala, ogenda bugenzi wa Musumba Bujingo n'akusabira n'owona siriimu, n'otaddamu kulaajana na kunoonya ddagala lya siriimu, obulamu ne butambula. Si bwe kiri? Tukole eki ku bibiri tukoleko kimu. Omukama abankuumire. That is it for today. Thanks for subscribing and watching my channel. Continue doing an amazing work of subscribing. Thank you so much. Byonna ekirowoozo kyo kyonna kiteeka wansi mu comment section twesange nzije mpulirize ebirowoozo byammwe. Thank you so much.